Yesu teyamukolako mikolo, yamugamba kigambo, rise up, take your bed, go home, walk home. Omusajja tebamukwatako, yakkiriza nti akoze statement ajja gitaasa. Zinga ekitanda, teyaddamu n'akyuka bw'ati n'akwata ekitanda, oba yali yeebaka ku kiwempe, oba abanakati kye bayita omulago, yali ndooza yeetisse yeebaka ku kirago, n'azinga n'akisa ku kibegabega, amaanyi ne gajjiraawo. Katonda wa Bayibuli ono gw'olaba kasita akuwa ekiragiro n'osimbula ekigere ekisooka, ebiddako tomanya gye biraze, ogenda bugenzi. Mmwe mwenna abali wano olwaleero muli ku exit. Katonda abadde abatunuulira ng'abalaba, munaatera okuyingira obugagga bwammwe naye wakwamiraawo. Wano waliwo atasuubira na kintu kyonna mu bulamu, nga Katonda agenda kutunuza emabega obutulageti, nayitaawo. Bw'okkiriza ekigambo kya Katonda, ate Bayibuli teyogera mu Yokaana 10 nti abajjirwa ekigambo kya Katonda yabayita Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe kikujjira n'okikkiriza, munda mu ggwe kitondamu ebintu nga tewabisuubira. Oba tewabisuubira. Bwe tunakkiriza bye twasuubira, tetulina kukkiriza bye tutalabangako n'amaaso gaffe, bye tutawulirangako n'amatu gaffe, ebitayingirangako mu mitima gyaffe n'embirowoozo byaffe, ebyo Katonda bye yategekera abamwagala.